amasasi wagasima tusotyalo olunaku lwakedde bulungi kuba natuuse ku pate ku headquarters sawa zabadde 3 eddakiika 4 ng'embeera nzikakka mu bulungi teraga buzibu bwonna abantu bayingidde tenti zabaddewo za mirundi 2 abazzaayo n'abanona abayingira nga bayingira abantu nga bajja n'abantu baabwe kuba twali tugenda n'eggaali zaffe mpola mpola mu magezi wali okujubisaamu nga bw'obimanyi n'okulaga solidarity omanyi ekitebe kyaffe kiriraanye waliwo poliisi awo ekyemmanga bw'oba odda wano e Bwayiisi kakati twabadde tuli awo nga waliwo abajaasi abatudde waliwo ekizimbe ekiddako ku ofiisi awo ngodde e Kampala then waliwo n'ekizimbe ekiddako nga batudde ku lubalaza nga bali ku mirimu ku mboozi zaabwe abasirikale n'ekirabika babaddewo nga baketta balabe ki ekigenda mu maaso kati the thing is like babadde bayagadde dde okutaataaganya exercise naye nga tebalabawo mbeera yonna kubatandikira kuba bantu babadde bajja smartly gently nga bayingira buli kimu nga kitambula bulungi era ze ina nenewunya edi abantu abagenda ne bagamba nti NUP kibiina kyabayaaye kibiina kiri edi nze kyenalabye ku NUP just olunaku lwe nabaddeyo nga mukuzaayo empapula abantu ab'amaanyi ebikonge abasajja ab'amaanyi okuva okwetolola eggwanga lyonna kuba MP bonna babadde baleetaawo abavudde eggulu abavudde luddawa the thing is very serious kati abasajja banoonyeza engeri gye bakolamu interception nga tebalabawo we batandikira paka mbaka lwe yazze yaddaze okwewandiisa ng'ali mu motoka eyo yabadde yaddabo kabini gye bakolamu ennongoosereza kati IGP gwe bw'otunula embeera eyabaddewo okuba amasasi mu bbanga was necessary era kye babadde baagala kwe kuteekawo embeera emmotoka ne bagijjamu ne bagifulumya omupoliisi yagiyingidde n'agivuga ng'alinga avuga kabangali y'amagye nindaba abapoliisi nga bagiwalampa bagendamu kale ebyo byonna bikulaga butiitiizi because Mwami Museveni akimanyi bulungi nti abantu abali organized abantu abali smart basobola okubaako ekintu kye bapanga oba oli awo kyoyinza ekitategerekeka kati ffe baagala tukuumira mu mbeera yaki yakavuyo naye ffe tubagamba nti we are smart embeera yonna gye bateekawo yatukuumira mu kavuyo twayiseeko ku UNEB eyo nensangayo n'omukulu Ofono Opondo twafunye mu kaddawo ne tukyatingamu naye abantu nze twali twogerako wano ne mbagamba nti Mpuuga akolera NRM abantu nga bawakana abagamba nti propaganda ne Besigye bwe bwamwogerera biki nabadde ne Ofono Opondo n'atugamba mwe tubataddeko amaaso aga 2 naye ffe situfudde eyo mukole bye mukola mujje mu parliament bwe munajja nga tubawa kaswiti nga tubawa kaswiti n'agamba kakati gwe Anita Amongo tomwesiimisa yali owa FDC oli bwe yatandise Anita actually yatandikidde ku Mao tomwesiimisa owa DP Mpuuga tomwesiimisa ate waawe Anita Amongo tomwesiimisa Tayebwa tomwesiimisa nabo tujja kuwa kaswiti bw'aba awakana awakana agenda agambe nti mutaddeko kalebule kuba wabaddewo n'omusajja waffe Ejjinja yayagala ndowooza bwa meeya site bwa meeya bwa Jjinja kunopo n'agamba naawe Ejjinja eyo tukwetaaga tujja kuleka kaswiti asebo abasajja abo baagala yagiyeyo n'essimu akobe buserefi alage nti alina aba NUP Ofono Opondo bali mu nteeseganya tugamba sewaffe tetugenda kukuwa serefi mwami mwamumya kafaananyi ate president yabagamba baagala ebifaananyi byange babyagala babitwala omanyi waliwo emboozi ze twogera tugenda tugamba wano nti mulimu ebitundu bya Uganda ebimu ente nga zironda twabadde tuli awo mutabani wa Jeno Tumukunde najja naye ng'ayagala kusatifyinga kopi ze eza documents ndo zagenda nayo mu patezi zaabwe primary
onamubuuza ogenda kwesimbawa nawulidde basaidize nakaseke eyo kyava mugamba ente mwazirigisterinze zigenda kuwa akalulu bampulira Allah tubalirizaako basebani banyamwe naaje musirire okubanga mutulaba ffe tuzze ogwaffe guli gumu gwa kunoonya nga tujje tuwaye omukulu Morris akomyewo n'amafuta ag'enjawulo era Morris manyo bamuwona eno interview bwenaggwa alhamdulillah Baguma Ibrahim nkubuzizaako Musa wanse Dubai eyo nkubuzizaako lwere nkubanja dola zange eziwerera ddala mu United States of America Massachusetts ateze nagendayo Massachusetts bagitani kingambe leka kulowooza nze ndiwe mubendi kati nze gobiga nze nagenda ke Massachusetts simanya Massachusetts nawe kyogedde bubi bona lebo speech yeso so juli de maiden speech Massachusetts tugendera olwere nkubanja olabo njogeze ebijambo ebinavumi ele saza zibunyo Massachusetts kale mbanirizaako mwe balo kubanga gye muli abatugoberera mwe n'aba subscribing n'aba liking n'aba sharing kalo dawuti obadde obuze nakulabye wano wakomyewo Lukanga Agasti naawe wabadde wabula oba mweyita kisimanyi nagawa gwe nkulaba tubeera ffenna wano ne Baguma Ibrahim wano abeerawo wano mbambalaba wano so mwe balo kubanga gye muli Sauda Nabukenya mwena temutera kuosa Grace Kevin nawe bali Benon ombuzeeko nnyo mu comment section yawo Benon Chuk Sharifa Nagawa kale mwebale Maria Munampijja mwebale mwenna bannange mbabuzangako lwansongemu mutuwa obudde ne mulaba ne mukola comment singa mulabye video ngo mutu akomentinga alabi kinsanyusa nnyo tulina omukulu Honorable wa Bukoma Nsimbi North Adako ko Cardia National Unity Platform omukulu bamuyita Morris Rure gwe tulinayo lunaku olwaliro emboozi y'amasasi omwana aginyumya n'ogamba nti yalaka yabadde agakuba mu bbanga so ababuuzeeko bamala babuuzaako tutandikiraawo abalabi baffe aba Great Media mbabuuzaako mwebale kutulaba entatera mwebale nnyo kubanga okulabako wiiki ebadde wezeemu naye abo omanyi emirimu gituwubamuko bwe tufisaayo akadde tuyitako mu kamera abantu ne tubawa ku updates ffe guno omulembe gwakulabisa mulembe gwa kamera kakati nebyo ebisuza gavumenti eno nga teyeebase nti bukya abantu bagivuganya ebadde tefunangako bantu balabisa nga ba NUP kubanga ffe tukimanyi nti okulabisa kwe kugenda okusisimula ne munnayuganda oyo abadde tamanyi omanyi waliwo kye bayita new normal waliwo ebintu mu Uganda nga tebitambula nga bwe biteekeddwa kutambula naye olw'okuba bibaddewo ebbanga ddene nga tulowooza nti ebyo bitu bibeera kati ffe tubyogerako nga bwe tubawa ne comparisons n'okubawa essuubi nti bisoboka kyova olaba gavumenti tugitadde ku bunkenke era essaawa yonna kigozi omanyi kati bw'oba tolowoozezza nnyo oyinza okuwulira ebigambo byetwogera nga ebitalina nnyonsa naye bw'oba obiwadde amakulu tukugamba nti essaawa yonna kubanga munnaaye nno n'obo teyali talowooza nti abantu 27 basobola okuggyako gavumenti ennamba ne mutawani wa Jimakena teyamanya nti alibeerako first son awunzike nga ataavuganya saani Jimakena teyakimanya nti ye first son buli kyanga ataavuganya first son nze Morris Rule omubaka addako wa Bukoma Nsimbi North Constituency ku Cardia National Unity Platform omwana munnakalungu munnabukango Bukoma Nsimbi North ne Bukoma Nsimbi n'okutwaliza ewamu abantu abali magombolola gaffe 6 agakola Bukoma Nsimbi esatu town council ne sub counties esatu mbabuuzaako omwe bali nnyo okusingira ddala egombolola y'ebukango eyo gyensibuka gombolola y'ebigasa eyo nakolerayo emirimu nnyo gombolola y'ekigangazi nayo nakolerayo emirimu bigasa yo nali ngenda wasaayo omukazi nagenda ku kyeyo era ewaffe twakula nga bakugamba nti ova bigasa kitegeeza oba muzi wa misango kuba ekkomera eryasooka mu bitundu byewaffe eyo lyali bigasa era nga bagamba gundi bamututte bigasa omanya waaliyo eddwaliro n'ekkomera naye ng'oluga nti gundi bamututte bigasa osooka kulowooza ku kkomera
so abantu bebigasa ekitanda twakolerayo nnyo emirimu n'omupiira twagusambirayo nnyo manye omupiira sebo nagusamba mpaka kulevo nzekwagana niwasambirako esaza makinga nagenda nenkuba trials naye bwe bampita mu kampu ate nga muzeeyi agamba obudde obwo bubeera bwakulima mu mmwanyi kale nno muzeeyi nakojja ku talenti negwa butaka naye era ekadde eryali ezinyi olyabira kubendabenda era bwe nteekako taaki ku kigere baŋŋamba kulosi zinywa nga mugenzi osamba ogw'amawulire era akuba akameme ennaku zino kasembera obeera ogiramu nga kakubye soko tubuulire wasimatusa otya amasasi nga tutandikidde mu jjiya wasimatusa otya amasasi kakati kubanga nakulabye wabaddeyo ggulo liwajjeeyo empapula soko nga tonatuuka kubulya bannabukoma nsimbi nti wazijjeeyo kakiripu nkayina wano ng'ozisayininga awo osayininga ng'ozizaayo abo be wabadde olaba be nabadde mu maaso ke kakiiko k'ebyokulonda aka NUP oyo mukyala yabadde mu makkati ye nantebe waako so nabadde sijjaayo nabadde nzizaayo wafunye emikono era empapula zange buli kimu kyawedde kati tulinze process ya kulonda ya kuverifyinga kuba akakiiko k'ebyokulonda tekasinzira mu office ne kalonda waliyo vetting waliyo ensonga ezirambikibwa era kira totuuka butuusi ng'owaayo waliwo ekibuuzo awo kye bakugamba nti introduce yourself no introducinga oluzungu ne lufukufuku mukaawo ekyenjawulo ekiriwo nti abantu abatwala ku office be bamemba ba parliament okwetoola ensi Uganda yonna basente ba LC5 ne bakansalaz ku mitendera gyonna abawakiso ne Kampala batwala wali abasigadde batwala ku offices zaabwe mu district naye aba Kampala ne wakiso batwala wali ate wali ne bakansala oba buugi olina kweyanjula mu luzungu anti kanso ziteesa mu luzungu si byakuwoza twasindikayo kansala abeeno ndowooza wamwe bateesa mu Luganda naye abeeri mwena ale muffe tufa ku kimu abeeri bateesa mu luzungu kati nabadde mpulirira I name Edizike abanga amanyi naawe wabaddewo obubonero obugabwa kaadi etandikira awo so but we did our best because kuba ku nominating tukkiriza you are fully now nominated I'm fully nominated. We are waiting for the vetting process means the vetting process and I'm sure I'm the best candidate naye all our trust we put it in our party kyenaabeesazeewo kyetugenda nakyo tebiriko mbu akwata kaadi nzija independent ate independent yakikuba nakati nsobola okujja independent lwaki neetaba mazina g'enkima ng'ate saagalamikira so omuntu yenna eyenyigidde mu process mu party process kitegeeza olina okukkiriza mu kibiina ekyo kitegeeza bw'ovaayo n'ogamba nti ate bye baasazeewo saabitegedde ate nga wabeesiga mu kusooka gw'obaako ekizibu soko tubuulire amasasi wagasimatusa otyalo olunaku lwakedde bulungi kuba natuuse ku pate ku headquarters saawa zabadde 3 n'eddakiika 4 ng'embeera nzikakka mu bulungi teraga buzibu bwonna abantu bayingidde tenti zabaddewo za mirundi 2 abazzaayo n'abanona abayingira nga bayingira abantu nga bajja n'abantu baabwe kuba twali tugenda n'eggaali zaffe mpola mpola mu magezi wali okujubisaamu nga bw'obimanyi n'okulaga solidarity omanyi ekitebe kyaffe kiriraanye waliwo poliisi awo ekyemmanga bw'oba odda wano e Bwayiisi kakati twabadde tuli awo nga waliwo abajaasi abatudde waliwo ekizimbe ekiddako ku ofiisi awo ng'odde e Kampala then waliwo n'ekizimbe ekiddako awo nga batudde ku lubalaza nga bali ku mirimu ku mboozi zaabwe abasirikale naye kirabika babaddewo nga baketta balabe ki ekigenda mu maaso kati the thing is like babadde bayagadde dde okutaataaganya exercise naye nga tebalabawo mbeera yonna webatandikira kuba bantu babadde bajja smartly gently nga bayingira buli kimu nga kitambula bulungi era nze ngenda nenewuunya Edi abantu abagenda ne bagamba nti NUP kibiina kyabayaaye kibiina kiri Edi nze kye nalabye ku NUP
just olunaku lwe nabaddeyo nga mukuzaayo empapula abantu ab'amaanyi ebikonge abasajja ab'amaanyi okuva okwetolola eggwanga lyonna kuba MP bonna babadde baleetaawo abavudde eggulu abavudde luddawa. The thing is very serious. Kati abasajja banoonyeza engeri gye bakolamu interception nga tebalabawo we batandikira paka mbaka lwe yazze yaddaze okwewandiisa ng'ali mu motoka eyo yabadde yaddabo kabini gye bakolamu ennongoosereza. Ne bagamba tutandikire wano kubanga bo ensonga gye bawa nti yabadde ayagala kubulookinga kkubo naye tosobola kubanga jjukira ofisi ziri ku kkubo bw'ojja otambula bwoti kubadde avasaidize bwayise bw'oba ojja bwoti bw'otuuka awo olina okulinnya mukko owete. Eggaali yabadde erina okuteekawo embeera omukulu akyame ati awo emanduso bwe yaviiridde awo kati ndoza bali ababadde basitamye abasirikale ne baweereza kasigino poliisi yazze nemulinda ng'afuluma nemulinda poliisi nno yatuuse kubanga bano yabadde erina kutuuka nga tannayingira naye ndowooza tebabadde seeti kimala kuba bazze n'emmotoka zabadde nga 3 tebamaze okuyingira bano poliisi nejja nti mwebali munda omwo kubanga kati gwe weebuuze bagenze okujja ng'ekkubo litadde nga tewali buzibu buliwo bwe bagenze okujja ate ne bayingira munda mu kuyingira munda batandise kuteekawo mbeera ekuba amasasi mu bantu be basanze nga bali ku bintu byabwe otandise kuba amasasi ng'olinga alaga nti embeera weetuuse kati kubanga abasirikale bwe baba basoma dispersing methods kusaasaanya abantu waba wateekwa okubeerawo embeera y'obwegugungo abantu kakati tebakyawulira kati tukube tiyagaasi tukube masasi naye kakati IGP Sebo omukulu mpozi ye yaani erinnya kati baali kweka IGP erinnya linvudde mu mutwe nange no ndindeeta bitti nja kulijjukira kale lya Lunyankole ky'oba omanyi Ochola yagenda na Ochola ne Kayihura bakolera nnyo wabwe byakagaba bamita abasi byakagaba kati IGP gwe bw'otunula embeera eyabaddewo okuba amasasi mu bbanga was necessary era kye babadde baagala kwe kuteekawo embeera emmotoka ne bagijjamu ne bagifulumya omupoliisi yagiyingidde n'agivuga ng'alinga avuga kabangali y'amagye nendaba abapoliisi nga bagiwalampa bagendamu kale ebyo byonna bikulaga butiitiizi because Mwami Museveni akimanyi bulungi nti abantu abali organized abantu abali smart basobola okubaako ekintu kye bapanga oba oli awo kyoyinza ekitategeerekeka kati ffe baagala tukuumira mu mbeera yaki yakavuyo naye ffe tubagamba nti we are smart embeera yonna gye bateekawo yatukuumira mu kavuyo kubanga twafuna ekizibu mu kalulu akawedde pate yaffe yali mpya tetwafuna budde buverifying abantu bagenda kukwata kaadi zaffe nti omuntu yajjanga n'agamba njagala kaadi twagimuwanga buwi ate waliwo mitendera tukuba n'engalo nti mubende wavuddeyo gundi gundi wavuddeyo gundi kakati tufunye ekizibu nti abantu abamu abaalondebwa they have not served to their expectations nti abantu bawulira nti abantu ba NUP tebakoze naye nga sigamba nti tebakoze wabula abantu abaweebwa kaadi olumu baali tebalina political experience ate bwe baawangula nabo ng'abantu ne batafaayo nnyo ku capacity building kwezimba ng'abantu kati ku guno omulundi ekibiina nga kigenda kuweza emyaka 5 tekisobola kuddamu kukola nsobi y'emu guno balina okuteekawo emitendera egyekebejja baani abaweebwa kaadi ku mulundi guno nti omuntu anaweebwa kaadi ng'agenda kukolera abantu era ekyo tusaba abantu bakitegeere bulungi nti abantu ba NUP tukkiriza waliwo aba NUP abaalondebwa nga tebakoze naye olwokuba nti abantu baali bayayaanira enkyukakyuka tebalina kusalawo na kwetegereza baalonda aba NUP so abantu abaalondebwa nga tebakoze twagala okubategeeza nti abo tebadifininga busobozi bwa NUP wabula ye embeera yaliwo nti kaadi zaaweebwa abantu abatamaze kwetegerezebwa nawuliddeko baagala tukumira mu confusion y'emu eyo tutuuke ku budde buli nga tetufunye bantu
kubekenneenya variety kwekenneenya kukola choice kati bake kavuyo ke baagala ogezaako kola ki okuliyetingawo tubeere nga tutambulira mu mbeera eyo naye tubimanyi kubanga nze empapula zange nsobola noziddizayo ku online guno omulembe gwa digito sobola oziddizayo wano ku online babawawo option ye sobola ozipiikingirayo ku online sobola oziddizayo ku online so kakati the generation is very very smart badiringa n'ekintu kye batategeera ojja ku dispersinga abantu physically naye nga ate basobola okusigala nga baddukanya emirimu gyabwe bulungi so embeera y'amasasi nawuliddeko nti emotoka bagambye efaanana eya president kwalambulira ennyiriri statement eyo nagiwulidde mu mawulire naye simanya ani yagikoze naye kuba saaji sijja kuga nti gundi yagikoze oba mu poliisi nawulidde SG yakyogera SG kitegeeza asobola okuba nga ye yafunye information eri okuva ku bo kubanga bwogamba nti emmotoka efaanana eya pulezidenti kyawandiikibwawa kyawandiikibwa nti pulezidenti alina kuvuga mmotoka bweti kubanga eno emmotoka ya bulijjo number plate ziriko za bulijjo number plates za bulijjo just yateekako bugundi bwe ekyakwasiza emmotoka eyo nze ndowooza ye branding yaayo ne swaga bana abasajja eri tebaagala balyako swaga tebaagala balyako swaga bajja natambulira mu bumma bw'emberenge tebaagala balyako kati bwe balabye ng'eswaga lisusseemu kubanga ojjukira ekyakwasa kyeyune pafuladito wano kipande ku mmotoka ye bagiremedde ne ku poliisi tebaagala gimuwe ate nga state yawandiika nti bagimuwe kati bo yo embeera gye bakozesa kati nono balabye nga swaga eyo si nsonga naye nga ebyo twabimanyiira era nze mbabuulira tewali kyetugenda kutya era tukira tubayitako awo nga batudde awo wabwe tubayitako nze nkoze eki toli mubbi siri mubbi nga tugenda tukola exercise zaffe nga ziggwa buki soko mpembozi y'oku UNEB kyekyabadde eyo kuba mwesangayo n'abenaalimu ya process ya registration kati twafunamu cases ez'abantu basoma tebaasoma kati okugjayo empapula kyangu naye okuzizaayo zirimu obukwakulizo ate ng'obukwakulizo obwo si bw'amaanyi just otwala party membership card ennangamuntu n'otwala ne certified copy ezo ebiwandiiko byo kati nze njagala member of parliament kitegeeza baagala ekisembayo waggulu eba senior ya mukaaga naye kaakati certificate eya UNEB tekola mpulira certificate ya UNEB tekola oyinza oga nti ate tekola etya nga y'original oba olina okubeera ne gye bayita certified copy oba verified copy eyo gijja ku UNEB so n'ogenda so nako lwabadde lwajjo twayiseeko ku UNEB eyo nensangayo n'omukulu ofuna opondo twafunyemu kaddawo ne tukyatingamu naye abantu nze twali twogerako wano ne mbagamba nti Mpuuga akolera NRM abantu nga bawakana abagamba nti propaganda ne Besigye bwe bwamwogerera biki nabadde ne ofuna opondo n'atugamba mmwe tubataddeko amaaso aga abiri naye ffe situfudde eyo mukole bye mukola mujje mu parliament bwe munajja nga tubawa kaswiti nga tubawa kaswiti n'agamba kakati gwe Anita Amongo tomwesiimisa yali owa FDC owulya bwe yatandise Anita actually yatandikidde ku Mao tomwesiimisa owa DP Mpuuga tomwesiimisa ate waawe Anita Amongo tomwesiimisa Tayebwa tomwesiimisa nabo tujja kuwa kaswiti bw'aba awakana awakane agenda agambe nti mutaddeko kalebule kuba wabadde n'omusajja waffe Jinja yayagala ndowooza bwa meeya site bwa meeya bwa Jinja kunopo n'agamba naawe Jinja eyo tukwetaaga tujja kuleka kaswiti sebo abasajja abo baagala yajeyo n'essimu akobe buserefi alage nti alina aba NUP ofona opondo bali mu nteeseganya
tugamba serefi tetugenda kukuwa serefi mwami mwamu mya kafananyi andi president yabagamba bagala bifananyi byange babyagala babitwala twabadde omaye waliwo emboozi zetwogera tugenda tugamba wano nti mulimu ebitundu bya Uganda ebimu entenga zironda twabadde tuli awo mutabani wa Jeno Tumukunde najja naye nga ayagala kusatifyinga kopi ze eza documents ndo zagenda nayo mu patezi zaabwe primary onamubuuza ogenda kwesimbawa nabudde basaidize nakaseke eyo kyava mugamba ente mwazirigisterinze zigenda kuwa kalulu omwogezi wa gavumenti ente mwazirigisterinze zigenda kuba kalulu ngulu ategeezaaji anti kati bintu bijjo betwogerako wano nti ente zironda embuzi zironda nga bagamba nti tulimba naye yabuuziza munne ente mwazirigisterinze zigenda kuba akalulu so tegeza nabo bakkiriza they confirm themselves nti nabo process gye bayitiramu okulondebwa si ya bulijjo entuufu kubanga kati bano abasajja edi buli kintu bakifuula costly naye tetujja kutya kati olaba just bw'oba ogenze ku UVTAB UVTAB bw'oba oyagala kuverifyinga ebiwandiiko byo kopi ya 3,000 bw'ogenda mu National Council 10,000 bw'ogenda ku UNEB mitwalo egi 5 naye bw'oba oyagala kuverifyinga nsonga nga za byabufuzi mitwalo 10 ku UNEB kopi egi mitwalo 30 kopi emu naye tumalako Morisi twamaze twabimaliriza embeera si nnyangu financially naye mugezaako naye bwe tuneetuulako olw'okuba nti ate munaye tetufunye sente zimala ekyo tekigenda kuyamba kubanga gavumenti era ekikola intentionally okukuuma abantu nga baavu mu mbeera egamba nti omugagga takola ki tasinga musambo omugagga tafugika kati baagala tukuuma nga tuli baavu bwe tunaasala endalinga nti munaye buli kimu kya bbeeyi kitegeeza bagenda tufuga nga tuli mu kwekubagiza kati tulina okulwanira mu busobozi bwaffe mulaye nga mubajjawo tulina okulwanira mu busobozi bwaffe nga tubajjawo kati ffe kye tulina okukola kwe kuleeta information ne tugiwa abantu ne bagipiikinga ne batwegattako kubanga wano mu Uganda edi twerimbika mu ngeri gye tuyita ya demokolasi omanye abantu bagenda ne bawulira ekigambo demokolasi ne balowooza nti kyekituufu kye boogerako ne balowooza nti ensi zonna zirina kubeera ku demokolasi but it's not true. How? It's not true. Democracy just it is a governance system. Nga bw'osobola ogamba nti nyinawo omuceere nyinawo ensujju nyinawo olumonde nyinawo akawunga yonna mmere ne gusobola ogamba nti zigenda kulya kawunga tekitegeeza nti olidde empitambi oba olidde kawunga nolina ali omuceere choice yo kati ne gavumenti nazo zikola choices mbukulembeze engeri gye zigenda okukulemberamu ensi zaabwe nga bw'olaba nti ffe Uganda twalondawo democracy naye nga tulinayo monarchy ndowooza ozimanyi eza monarchy ez'abakulembeze b'ennono nga basikira nga bakulembeze bwa nnono kati n'obwe Vatican bulinga monarchy lwakuba balonda bulooni waliyo kati e Vatican bagiyita theocracy eya Bungereza ye monarchy eya Bungereza monarchy kati Vatican ndowooza ne Iran yo bagiyita theocracy nga bw'olaba democracy kati bo balina theocracy eyitira mu buwangwa n'eddiini ne byonna nebibeera wamu eyitira mu ddiini theocracy bo bagamba obukulembeze buva eri Katonda olaba Vatican nga baziika paapa abantu abagoberedde okuziika kwa paapa bategedde bingi balina enzikiriza n'ennono ffe ate si gye tulina eno ey'Abakatuliki eyaffe eyawukana n'ey'abali ifena tuli Bakatuliki nti bo obukulembeze bwabwe bugatta bibiri ennono n'eddiini kati ne vetting yokka process girabe y'omukka gwe tolowooza nti awaliwo akanene kati bote Vatican is not a democratic nation eyo kanto teri democratic naye etambuza emirimu of course kati wano mu Uganda mugamba nti tuli democracy tulina demokrasia kati ensi ezitambulira ku demokrasi bino bye bibeerawo democracy akugamba it is a system of government where people
is where power is vested in the people, either directly or through elected representatives. Ngabo laba wano betumwerimbikamu kalakatalistics olabira kuki nti enensi etambulira ku demokrasia waliwo kye bagamba free and fair elections. Wano mu Uganda kiri kitya siwe kiri bw'oba tolina ebyo toba wa demokrasi. Ekirala tugamba protection of individual rights, ekyabadde ku kitebe kyabadde eddembe ly'obuntu likuumibwa eryo sina buntu omuntu eddembe lyo ng'omuntu lirina okubeera nga likola ki likuumiddwa. Wano mu Uganda kiri kitya accountability to the people wano kiri kitya kati kyovera bwe tugamba nti Uganda teri mu democratic governance ono nakyemalira abantu abamu bagamba nti kankuwe wano ekirala ekiyinza okuyambako nti waliwo gye bayita oligache oba oligache bakugamba nti eyo nayo nkola ya byabufuzi ya governance, a system of government where power is held by a small group of people yani eyo often wealthy and influential. Obuyinza nga buyina akakundi k'abantu abatono nga be bagagga era nga be basalawo. Kwolabira kyeki ekisooka engeri gye basalawo ebintu byabwe nti gavumenti y'ekika ekyo esalawo ebintu okusinziira ku abali mbuyinza kye baagala. Abali mbuyinza balina kye baagala kye basalawo. Kati wano mu Uganda tuli ku demokrasi oba tuli kweno gye bayita oligache. Kati fikyobala batuvayo ne tugamba mulangirire lumu temukyali democratic ekyo mwakivaako mwakyusa governance. Waliwo ensi edi ezina waliwo ana kye twajogeddeko ana kye tetunajoogerako waliwo wano bayinza kulaga dictatorship bweva efaanana. Waliwo gavumenti ezisobola okubeera nga za kudictatinga naye nga ate zikola bulungi emirimu zaazo era nga zisobola bulungi n'okukolera abantu baazo. Si kyateeka nti dictator abeera mubi. Kati dictatorship ye China nga tonagenda wala ennungi nti ekugamba bw'oba okola natti kola natti zokka. Bw'oba kwegamba baagala yunivasiti yaabwe yonna babeere nga buli omu alina kakwatako nga yeetaaga munne. Kati dictatorship yaabwe teyingira living life y'abantu egatta ku bantu. Kati bw'otunula nti bo baagana WhatsApp ne bakola WhatsApp ezaabwe nga n'ebiyitako ina bigula kitegeeza otaddewo limitations ku noses atambula. Kati dictatorship bwe zityo at times ziba zeetaagisa. Era kakati wano Uganda okutereera waliwo n'ensi endala yenvudde mutwe eyakola working hours. Kati ensi zonna zirina working hours. Wano Uganda ne wano Uganda weeziri teziriiwo. Kyembadde nkugamba ki kino nti essaawa 5 tolina kusangibwa mu bbaala ez'okumakya nga bakuyetinga working hours teze essaawa olina kuba ku mulimu. Kati dictatorship nayo nnungi saawa nnyo ekikukeeza mu bbaala tekiriiwo yita mu Uganda wano labe. Kati ebitundu 7 byonna bitamidde kumakya wallahi anti buli owatira embizi waliwo abaatamidde. Ati awo ye muzeeyi waabaagala kati bweti dictatorship bwetu mugende munywa omwenge gwammwe awo nga tuvaawo walabye ebigambo bya Mawu. Mawu agenda kutuzaayo mu Mawu Liberio yagambye okuyita opposition nze okumpita opposition nga bwe bankuba nze siri ku opposition eyo naye Paulisiyo ndi mukunoonya ku mukwano gwawe Mukasambidde njagala tuwayeemu. Mukasambidde oyo alina side. Mukasambidde ku Mande nyinza oba mu kibuga ngenda kukunoonyaako Mande ya weekend Mande oba Sande njagala kusaba interview ngenda kukubira onalewo Mukasambidde oli kyali wange tunegaana ssebo wadde tetwemanyidde ebbanga ddene njagala kujja nyina bye njagala tuwayeemu nsabayo ka interview honalewo Mukasambidde ssebo tunyumye ku bintu bya DP eyo garinga higa baru tusooke tugiwayeemu kuba ensonga za DP ate kati honalewo Mukasambidde aziina maye Mukasambidde andi kati fe oyo tetumubala mu boogezi Dwaki kati fe ba professional communicators
oyo si muwogezi Mukasambidde adolwaji hukubaraka because higi haga ati fa abasoma kati yetamanyi kye bayita communication yendooza munnamateeka ne kati ffe kye tuyita communication kwe kusendingira omuntu message n'agitegeera n'agireceiving n'akuwa feedback kakati buli wosindika message n'otafuna feedback oba tocommunicatinze kye tuyita effective communication kati omuntu bwe nkugamba higihaga togenda kutegeera bye nkugamba kitegeeza sigenda kufuna feedback yo kati ffe aboogezi that's why ne bwe tuba twogera oluzungu oba oluganda tunoonyayo ebyo ebigambo bye tulowooza nti buli muntu asobola okubitegeera ebyangu ennyo nti ne bw'oba olina ekigambo ky'olowoozezzaako naye n'ogamba abantu bano banaakitegeera ogezaako kunoonyayo ekigambo ekisinga obwangu kubanga amakulu go tewazze kutontoma olina message gy'oyagala okutuusa eri abantu kitegeeza olina gipakeginga ogituuse mu ngeri gye bagitegeeramu bagifune ensonga Kyagulanyi buli wadde ayinawo olulimi lwawo kati kyo bayita communication nti bw'otuuka mbayaaye yogera luyaaye bw'otuuka mbasomesa yogera lusomesa kye bayita communication kyeyatuuka n'akola eri musolo muteeso abalwanyi n'amanya kye baagala ne kyebongera naye kakati gola hugubaragu oyombidde kuva dda wa NRM Mukasambidde ate goza lwaki agwa ogwakalulu mumudda wano parliamentary material abantu bo balaba oyombidde yalema okufuna stand since day one mbidde ne Kasolo bapepeya bonna bamu era hona ne Kasolo yali ne best man mwami mbidde yali best man ku mukolo gwa hona le Kasolo era tava ku Solo abo ku Solo Heights abo bebamu bali Kasolo ne Mbidde tebatangana anti bebamu ba NRM kakati NRM obuzibu bwe yafuna nti okuva lwe yajja mbuyinza n'okuta ebibiina by'obufuzi bikomewo omanyi twafuna ekizibu kimu twagenda ne twerimbika mu kintu kye bayita democracy nga tetunaba kukitegeera how it works abazungu bano basooka ne batulekera eddiini ezo zolaba edi bazireeta mu ngeri ya kutwawula bano bakkiririza muno baba bamaze obbawula tuyinamu amawanga gaffe nako gatwawula kati batuteekamu n'ebibiina by'ebyobufuzi bitwongera otwawula nabyo ne byongera okukola tetumanyi how multi-party system works okiraba twerimbikamu n'erimbika twabuukira ekintu naye nga tetufunye nakutegeera ebibiina by'ebyobufuzi amawanga galimu ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo kuba tulinawo ensi ezirina one party system okiraba naye ffe tulina multi party system nga twebuuza tetutegedde how it works Mwami Museveni musajja mugezi nze simuwagira ne sisobola kugaana muyita mugezi kubanga atufuze emyaka gigenda mu 10 nze tambuliza ku dingidingi kigamba abantu omusiru tasobola kukikola okitegeera omuntu ne bwaba mulimba nenga asobola okulimba ebirimbo by'emyaka 4 oyo aba mugezi mu kulimba ko oli ne bwaba mubbi nga asobola okubbira emyaka 5 nga tebamukutte aba mubbi muki mugezi Mwami Museveni musajja mugezi kati ye yamanya nti ebibiina by'ebyobufuzi bijja kujjayo ekifaananyi kya democracy nti NRM bwewangula naye ng'olina ebibiina by'ebyobufuzi 7 ebibadde represented mu kalulu kitegeeza waba wabaddewo demokrasiya kakati n'alaba nti ebibiina by'ebyobufuzi bino bwe bitandikawo mbibeeramu ntya n'omukono kubanga bagamba kyojja omanye kinyaga bitono kakati ye kyeyakola nti buli ebibiina by'ebyobufuzi ebyaliwo byatambuliranga ku mikono gye nobiteekanga mu ssente nga yabifandinga okiraba kakati najja afuna ekizibu nti DP yali yalema DP yali yanafuwa naye nga DP yali engeri gyalimu ennyo Abaganda nga yakaluba Abaganda bali proud balinamu that pride tebakkiriza bo nga bagamba ffe tetukyukakyuka era bwe bakikozesa kakati Mwami Museveni mu kwagala okunafuya Mengo mu kwagala okunafuya Abaganda omutima gwamugamba olina kunafuya DP kubanga DP gye baali bagamba nti y'Abaganda
najja abayiwamu olw'omulegerwa Mao najja ng'ekyebikiro dangerous substitute kati bwe bamala okutuyiwamu olw'omulegerwa Mao asooka yeebuzaabuza asooka yeebuzaabuza n'ekiseera kyatuuka n'akrossinga officially n'aba nga adda eri nga bagenda basayininga ekiwandiiko ekyo kye bayita memorandum of understanding tukole ffenna kati awo abaali batannabuuka we baabuukira nti bulijjo tulina musota kati abaali mu DP eri abatakyukakyuka baasala eddiiro ne bagamba nti FDC ebaddewo ey'amaanyi ezoganya eyiise olwamulyatinga naye agiyingiddemu n'obuwunga bwe yeekubanga bagenda okukuba ttooki amanyi abantu ba DP abo eba opposition eyaddala of course bakyuka bagamba katugende mu NUP gye tugira twewogomyekayo Mao bw'anaava mu kibiina kyaffe tujja kuddayo era buli muntu gw'olaba yali mu DP ng'ali mu NUP mugenyi eka we watererera bayinza okuddayo si bayinza wawulidde speech ya Sseggona naye Sseggona bannaye kati Mao y'okujja n'agamba nti nze sijja kubeera ku opposition gye bakuba miggo just ye agezaako okuteekawo kifaananyi nti DP weeri era Mao akolagana butereevu ne gavumenti Mbidde akolagana butereevu ne gavumenti kati DP yasigalamu abantu abanoonya ssente mu byobufuzi okitegeera erimu bakozi ba nsimbi era bamao bali mu project eyimirizaawo DP mu kifaananyi nti it is a political party eri ku ludda oluvuganya okupromotinga demokrasiya mu ggwanga lyattu Uganda. Oyogedde ku kintu kya Sseggona it is tweraliikirira because kibadde nga kijja kibaawo nti wano mu Uganda abantu bangi abazzenga boogera ebigambo byabwe nga tebabinywererako naye tusuubira nti President Kyagulanyi ajja kunywerera ku bigambo bye kubanga ye ssemateeka mu okufuga emyaka bateesa afuge emyaka 10 byebisanja bibiri ekisanja ekisooka kigenda kuggwako n'ekisanja ekyokubiri kigenda kuggwako mu myaka egirala egiddako kati Sseggona okugamba nti ayagala okujja ku bwa NUP president nga Kyagulanyi avuddeko it is okay era sisuubira nti mwami Kyagulanyi anaakwatibwa ekinyegenyege after 10 years akugambe nti sikola ki nti sivaawo okiraba era singa anaaba akikoze that will be his downfall tujja kutya kukyogerako kubanga omanye wano tulina ekizibu Edi tulina aba opposition abagamba nti mwami Museveni aludde embuyinza naye nga bw'omugamba naawe wooli oliwo emyaka 15 ng'emboozi agimira kati tulina ababaka nga mu nsonga ze bagenda otandisa okubisa mwami Museveni y'okulwa mbuyinza tebakyajogerako kubanga naye bw'ajogerako naye bamuga naawe nno oli mu myaka 2 kati agenda tandika ng'eyo takyakubayo kitegeeza tulina abantu abali mu struggle nze Edi ffe tuli mu struggle naye tulina abantu abali mu struggle nga tubamanyi ng'ekibabeeza mu struggle si lwakuba baagala enkyukakyuka wabula ng'ekibabeeza mu struggle kukuuma bifo bye balimu kubanga bakimanyi bulungi nti okusigaza ebifo ebyo oba okubeera mu bifo ebyo struggle ye vehicle egenda okubibatuusaamu naye ne bukyenkya ng'amaanyi gaweddewo nabo bakyuka tulina abantu abamu nga ali mu parliament ng'akimanyi bulungi nti gavumenti ya Kyagulanyi ne bwejja the best position gy'asobola okufuna mu gavumenti ya mwami Kyagulanyi parliamentary seat kati olwedde bwe manga njiina owa Museveni oba Museveni kwali nze kasita nfuna parliamentary seat yange kimala okitegeera tebafa kujjako Museveni tubamanyi era tubalaba naye kirungi tuwulira nti ne president aboogerako abamanyi bo banoonya bifo tuli mu struggle eno ng'abantu banoonya bifo kyokka ng'abanoonya ebifo babinoonya at the expense oba at the cost ku bantu bano abeewansi be bakuba embooko abafuna ebizibu be batulugunya be basiba makomera nga bo era gy'ova olaba waliwo omwana gwe nabadde mbuuzaawo eyambuuza naŋŋamba naye Kalusha lwaki mwami Museveni takwata ba Lubongoya lwaki takwata ba Ssennyonyi lwaki akwata bano ba Edi Mutwe banoowa Mutwe bano abaana abali ku ggaali sima bagenze Kalangala mwami Museveni akimanyi bulungi nti omuntu amuvuganya
yono Edi wansi yoyo opposition yaddala abamanyi na akimanyi bulungi nti bano abali waggulu just nabo banoonya bifo byabwe kwebyawo tebaliyo nti ekigenderwa kyakumuddako naye ono omwana wa boda ono wa street eno wansi yayagala kujjako omutembeeyi yali serious agala kujjako musajja naye kakati alaba nti Edi yatukulembedde katudde mabega wa Edi kati Edi neyeyambisa obungi bw'abantu abamukkiririzaamu ye n'afuna political relevance n'aba w'amaanyi ne gavumenti n'emutya n'okuyita ne bakuyita gwe ne bakuwa by'oyagala n'osigala ng'owuddiisa bano bba bali serious abaagala okujjako omusajja era njagala obbagamba singa musimeyiringa singa musensinga abantu kiko ekyo mubagajambule wadde bali kusaidi ya nkyukakyuka naye bwe mutuzula omuntu nga atambula tategerekeka mubagajambule kubanga beba bali mu kutussa beba basibya abaana b'abantu nti nze ngenda kujja mu kamera nfune abangoberera omusajja apita ngambe kiki nti kino ne kino ne kino nze nsigale nga mbawuddiisa naye ng'ekigendererwa kyendiko sikyakujjako omusajja wabula ekigendererwa kiriko ate kyakkolagana naye olw'okuba nze nfuna byenkola ki byenjagala kyova olaba pulezidenti waffe Kyagulanyi kyakulabirako kirungi yajja mbyobufuzi nga buli kimu akibedde teyajja kunoonya linnya ani yali atamumanyi baali bamumanyi ne ba Museveni bennyini baali bamusasula najja n'abayimbira bamuhoozi bajje n'omuhoozi bakale kayula basale bamuyitanga najja n'abayimbira ku mikolo gyabwe he was famous tewali yali tamumanyi obugagga yali abubedde ku myaka emito abadde musajja mugagga nga buli kimu akirina kitegeeza bwe yajja mu struggle ogenda kuŋŋamba nti yanona ki kale gwe bwoba okuba Kyagulanyi okujjambya bufuzi yanona ki yanona se kabanza musobola okuŋŋamba nti oba nnonye ssente musobola okinteekako wadde si kyekyo kubanga siziina ze mugamba nti nnyina naye siziina ziri mugamba nti naye omusajja ssente yali aziina erinnya ng'aliyina kiki yali anoonya ebulaaya yali agendera waayagalira kitegeeza oyo yajja mu struggle ng'alaba music yamukubye buli kimu kiwedde ssente azikoze naye ng'alaba ensi ye eri bubi waliwo ebitatambula bulungi kuba Kyagulanyi musajja muyivu ali exposed yabuuka mangu nti ye atambudde alaba mu Uganda waliwo ekitagatta n'asalawo ajja atubuuse era yatugamba ne bwali batabadde pulezidenti omulimu gwakola omukulu gwa kubuusa bannayuganda bategere nti ensi bw'eri erina okuba bwe banaazuukuka kubanga ye Uganda bw'enaaba eri bulungi ne bwataba president Edi ne bwabanga gwe president naye nga things are moving right talina buzibu. Of course era pressure oba oyina ntono nga buli kimu kitambula. That's why emabegako nga bikyali yaddeko bonna baali baasirika. Era nja kusaba president wange omulungi akuba simanyi kubaka kati bwe tuba tumuwadde obwa president mukana akalulu akajja emyaka gye 10 egya NUP giba giweddeko naye ate egya Uganda giba gitaba akozeeko emeka 5 kati awo oba tunakwata ku ssemateeka ne tumwongerayo emirala 5 oba anaakiteera awo naye nga segona statement gye yakoze terina buzibu kubanga okwegwanyiza ekifo kyonna tekirina buzibu ebyaffe tebiringa bya NRM nti wosonga ku ntebe y'omukulu gwe ng'eyiyo basima ebino ebyewaffe tebiri mu mbeera bwetyo. Tugende ku nsonga ya EPS ku musolo gwa EPS ndaba wano waliwo musajja munaku nnya express penalty system waliwo musajja wano munaku nnya bakamukuba epapula bya miliyoni 2 nade ndi awo nga ndaba wa boda kaweddemu mitwala aga babimukubidde ki overspeeding kusuka gundi speed 3 kati what is the problem there bagenda kozinga obubenje anti ngamba kati buzibu kyo mukuba miliyoni oli agambe bo bamukubye meka miliyoni 3 bamukubye miliyoni 4 omusajja w'emmotoka munnaku just nnya nga yakatandika okukola kakati atono owa boda yayiseewo nga asusiza speed ya 3 kyokka kyewunyisa mu bino ebintu we naade ngoberera post ya lop Yoweri Ssenyonyi 80% egenda ku kitongole ekivunanyizibwa kukuŋŋaanya ogwo omusolo 20% yedda mu gavumenti
I think ndowoozawe wali badde point naye point netabeera ku bipapula omanyi Eddie iodine omumanyi iodine ddagala bibateeka ku biwundu singa oba n'ekiwundu omusawo n'akuyiwako iodine aba alina reaction gyasuubira okuva eri patient okitegeera kuba kasonsomola naye singa akuyiwako n'osigala ng'oli bwoti agamba iodine mufu. What is the problem? Etteeka lyonna eppya liba lirina okusasamaza. Uganda, it is a transforming okugenda mu digital. Bwebe transforming okugenda mu digital, ebintu bingi bigenda kukyuka, ebimu bijja kujja n'okunyigiriza. Yes, government eriko tetugiwagira, naye ebintu ebimu tuyina okubikkiriza. Tewali nsi yakula system zino gye zitali. System zino nti zo zaava ne ku nguudo ne zidda ne mu bintu ebirala nti ne bwe guba mupiira Eddie bw'obaga nti bw'oweza kaadi z'omupiira 8 nti olina kusasula $5,000 tebagenda kuleetera kipapula wo era kaadi olukoona tta ng'ofuna message ku simu yo. Express penalty system sasulirawo ku simu yo. Bino ebintu byatandika dda. Omanyi okuwa ekyokulabirako abantu tetubawulira nga bagamba Rwanda nsinzibu ya bunkenke because amateeka gakola. Kati Uganda wano tuli mu Uganda wano edi amateeka tegakola. Singa abasaabaze be bavuddeyo ne bagamba nti bannaye emmotoka zisusse tuvuga akasoobo boda zitutwala kasoobo sipiidi mwatukoze mutya ali badde ogamba nti naye mwebe musaabaza tebanneemulugunya nti mutuvuga kasoobo mwaba takisi mutupapya mututwalawa. Katulaba oluguudo lw'Entebbe olwo abaana bakolerako nnyo wasiwasi naddala basaabaze ebintu n'abantu okuva ku kisaawe kujja mu kibuga nti n'abawuba nti aba ateeka kago mu kamotoka ku kisaawe ng'ate asuubira nti mu ssaawa nga 2 mu maaso awo waliwo ennyonyi ejja saketi atwale binadde yakole ki. Okunoonyereza kwonna kulaga nti obubenje obugudde ku nguudo mu Uganda buvudde ku kuvugisa kimama. Percentage eddako nguudo mbi. Bwe tugamba okuvugisa ekimama, kuyisiza w'otalina kuyisiza, kuvuga sipiidi w'otalina kugiyisiza, kuvuga ng'eno oli ku ssimu, ebintu bwe bityo. Kakati bwe bakugamba nti wano bavuga sipiidi 3, bw'ovuga 5 oba ezisukkawo 20 n'okyakyala gwe lwaki tovugirawo ze bakugambye. Edi oli ku radio bagamba nti wano gwe tukwata ng'abbye headphone ogenda kusasula miliyoni ya sente. Tyamwamisaamu miliyoni nyingi wakiri wali badde ogamba mitwalo nga 10 oba 5 owolereza kiki nti bannaye bwe tukwata wano ng'abbye kino oba ontugamba nti bannaye wano botta omuntu naawe oli wakufa nti abannaye assa omuntu temwali musse wakiri mwali musibye emyaka nga 10 mukole okunoonyereza okuba kumala. Zino penalty nze nzikkiririzaamu nnyo 100%. Ekisooka zigenda kwistolinga discipline mu bavuzi b'ebidduka. Obubenje bwonna ku nguudo olaba nze bwe mba nvuga okuva Masaka nga ngende Kampala ntera okuvuga okumoroka naye oyinza okuva Masaka okutuuka Kampala ogenda okutuukayo ng'ovumya abantu ng'ebikumi ebi lwakuvuga bubi. Kale lengera kino oba ogiri nga waboda oba ogiro wano mu Uganda w'osanga omuyaaye ng'ayita ku zebra crossing 10 nga naye abulaba obuntu weebuli n'akapande kabeera bifo nga tonatuuka kabeera wano mu Uganda w'osanga abantu edi nti ayina emmotoka mpanvugemu nenjiga okuvuga emmotoka nensasula sente mu driving school nenfuna permit naye nga bw'onsanga nga akakapande kukuba kategeeza kisikamanyi manyi okusiba manyi okuyisa manyi okuba enkyungwa motoka ogivuga bulungi naye nga amateeka g'okukuba simanyi. Kati zino system zijja kubayigiriza nti gw'obadde tomanyi ojja kuyitawo olabe nga bakuba akapapula nti ate ekipapula kise kyaki gw'olaba obadde ovuga mpola
nenga speed obadde mwana awo bavuga wa 3 kitegeeza enchabo nabo okomawo ojja kujjukira wano bankubiddewo ojja kufuna okanya ne system eno nti nnungi nyo obuzibu buliwa lwaki bayumbanga ne mukama olupu ayumba anti kyekiri kyenkugambye nti etteeka lyonna nga ppya lisooka kunyigiriza naye ate bwe lituuka ne mulimanyiira mugetinga used ku ddyo kubanga ifreeze akyaliwo ifreeze bino byabasuubuzi gyebiri kati nga basirika anti babitegeera ate oletse ekyokulabirako ekirungi obadda noonya n'ekizampa ennungi ifreeze ogiraba yakyakyaza abantu naye kakati bwe batuuka ne bagetinga nti ekola bweti batuuka ne bagitegeera kati eno express penalty system nnungi nnyo kubanga ekisooka nti esavinga ku bakozi nti buli watadde kamera ezikuba ebipapula wadde walina kubeerawo basirikale naye kati waliwo tekinologiya oyo kiri mu nsi yonna edi nti waliyo enguudo nga bolaba express highway it is unlimited speed oba ovuze speed 5 oba 6 kyova olaba bakugamba nti bw'oyita ku luli olw'Entebbe olugenda ku Queens oluva eno mu town ogenda Kibuye genderera amateeka g'okukubo bw'oba oli ku bwangu yite eno express gwevuga byo kuba eyo tewali wa boda tewali wa bigere gutwala saketi zo kakati ate olulese luno okuteruli oluliko abasaabaze bali family bantu bali ku makubo gaabwe gagenda gw'olw'okubodduka kutwala abantu oyisiza wotayisiriza okoze mu benje musse bantu omuntu yenna nga wali ofiiriddwako omuntu wo mu kabenje kino tosobola butakyagala nze ntera okuvuga emmotoka naye era naye bakuba ekipapula nti mpisizaawo and it is everywhere abantu abatulaba bali wabweru basobola otujulira kiwa gye kitali mu nsi ate nze nange nakkanyiza nakyo naye nze we natuuse ku ngeri y'okugabanyamu collections ezo we nalabye obuzibu anti kisobola okubeera bwe kiti nga bw'olaba digital number plates nti gavumenti yali teyina ssente zikozesa digital number plates ne bayingira mu ndagaano n'omurasha agenda okukola digital number plates ezo nti gwe zikole weesololeze embantu which is okay kubanga edi nange bw'oba musiri kubanga ffe nga tupangisa emisiri gy'emmwanyi ne gavumenti esobola ojaba nti omusiri gwo gw'emmwanyi bwe ngubaliriramu endebe 15 sente nja kuwaza ndebe 9 kubanga nze ngenda kulinda ate ngenda kunoga nnojjola bunonjozi ate gwe nkuwadde kashi lumu kitegeeza sisobola kuwaza ndebe 15 nga mulimu 15 nga ate nze ngenda kulinda kati nze okulinda kwange ze ziri endebe 6 zenkola ki zenkusala kakati kisoboka okubeera nga era gavumenti yabadde teyina ssente zinstallinga tekinologiya ono nabaga nti kakati gwe installinga tekinologiya oyo gavumenti efuneko kino ofuneko kiri wadde nga ffe tugamba nti ate era ku ssente eziyonoonebwa wano mu bubi w'omusolo esente z'omubi w'omusolo eziyonoonebwa wano singa zaali zikwatiddwa bulungi ate ebintu bino gavumenti yali badde esobola okubikola nga ssente ezo penalties ze bakuba ku bantu zidda mu gavumenti naye nze nnina ekirala kyendabawo ne ssente nyingi emitwalo 3 kuwa booda nze ate nze nga baalikoze na 35 oba 36 nga kuliko ne wizidro wa mutwalo gavumenti nebange efuna 35 kubanga tusooke twebuuzeemu zeewalika tezeewalika zeewalika why don't you comply kubanga edi abo abasajja abakola enguudo ezo kira kyembadde ngamba wano abantu kumakya bwe mbadde njogerako n'ababoda ababadde bayiwa ettaka wali mu luguudo tokkirizibwa kukola luguudo ate abali anodde bakulira talukoze anti tokkirize etteeka liba bwe liti ery'oluguudo omuntu agenda okukola oluguudo ajja n'asaba contractor ajja n'asaba gavumenti neveetinga netuwulira nalina obukugu nalina obusobozi wali okozeewa osobola ki singa tuba tetukuwadde ssente olina obusobozi obukola netukusasula bina ne babitunuulira ekyo kikulu olina edi ne baga nti jangu okola oluguudo mukola oluguudo olwo gyewegendereze nga bakola oluguudo balukola naye ne lusigala nga luli seefu eri abalweyambisa
era otuuka ne bagamba nti wano speed 2 wano humps ahead wano bakola diversion wano bakola muiteeri ngolaba balukola with that technicalities naye kakati gwe wa boda olina obulumi fine oluguudo lubi tebalukoze well naye bw'ojja n'obiteekawo how sure you nti byotaddewo biri safe eri abakozesa oluguudo kyova olaba gavumenti weegambira nti gwe sekinnoomu tojja kukola luguudo kubanga tolina bukugu obwo eri abasajja abakola enguudo bazimaakinga true ne bazimaakinga nti kino wano osobola okuyisa naye ng'omaze kwetegereza nti wano osobola okuvugira ku mukono guno wano osobola bw'oba oli kwayiwe naye nga tolina gavuga ndiima vugira mu leeni eno oluguudo lucommunicatinga kati gwe olwokuba tewasoma tomanyi luguudo bye lugamba ate oyagala tukusonyiwe kitegeeza toli wase kubeera ku luguudo olwo oli danger so kati zino systems zigenda tujjiramu abantu bwe batyo bagenda kuvummuza ebidduka oba basome kitegeeza tuba tugenda kutambula nga tuli safe gwe weebuuze wano mu Uganda lwaki tufa nga bagamba mu Katonda bwasazeewo ddala n'accident neegwa ng'omusajja abadde ageza gye nali nva e Kampala ntuuka e Bulobaawo omusajja alaba emmotoka epaakinze wabbali alaba enejja kati yo ate oba yalaba eri mu kutambula ateekamu gi ateme agenda okakasa nti emmotoka tetambula eyimiriri nga takyasobola kusiba n'agikuba akabina emmotoka yonna neyeefunya bw'ati naye nga bugumiikiriza just seconds aga okulinda emmotoka neetema n'ogenda emmotoka singa gikola tali ku speeding teyandyefunyiza bwe nze ndi muvuzi wa bidduka nze nkimanyi bulungi speed tesavinga time omuvuzi w'ekidduka yenna osobola okukitegera speed tesavinga time nze nja kuwa kyakulabirako mwabatera otambulirako mu taxi osobola tuleera musobola ogiyitako ekatabalanga nebasanga mu 9 taxi edduka ne bweyimirira bweronda ono bwetegako akamere naye tuleera olw'okuba yo teyimirira avuga speed nga bazina okutuuka era mutuuka e Kampala mu ddakiika nga 3 oba 4 neetuuka ng'olaba si kinene ng'atulaba so osobola okutuuka gy'olaga mu budde gyo taxi yabadde eva kyotera oli avuga bano ab'ekibuye balubyanza atuuka kibuye simanyi avuga ate akomewo abantu bamugamba otuvuga bubi tawulira yatuuse ku ambiyansi yakubye emiti gy'amasannyalaze ne gigwa ku ttaka Katonda yayambye tewali muntu yafudde naye ng'olaba olina abantu 14 ng'oli omu ozanyira ku bulamu bw'abantu 14 kati lwaki tebabongezamu ne giba 36 nedda fine naye nze ngamba baawula ab'emmotoka ku piki n'ekyokubiri tebateekawo priorities zitya omubaka wa palamenti gukkirizibwa kale bawe pulezidenti ensi zonna zina ba VIP anti kyenkugambye ensi zonna omubaka wa palamenti aba VIP ba VIP bawana ababa palamenti aba VIP ate era omubaka wa palamenti bameka boolaba aba involving mu accidents exceptional cases zibeewo tuzireke kubanga bagamba nti omubaka wa palamenti kubanga ayinza okuba nga alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kuba be batuteekerateekera ayinza okuba nga alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mumuleke agende naye ggwe owa booda owa takisi anti ekizibu mugenda kuyingiramu bambega baabwe batya kati ate mbega abawaabwe odde mukuba omusolo owuwo tosobola kukuba wuwo musolo ekipapula ekipapula bambega bana bakuba nabo emisolo gwomanyawo obungi bw'emmotoka ne piki ezigenda okulekebwa no kati it's like system tajja kutaliza muntu okujjako bwe banagikuba n'ogenda n'obagamba bannaaye nze ndi CID nali ku mission bweti ne bweti kuba nabo bakozesa emmotoka eza bulijjo nali ku mission bweti ne bweti era bajja contact yo bagiina bajja kumanya nti Eddie nogu ebyo tebisobola kubulamu naye kyetwagala batadde discipline mu bantu abakozesa ekkubo kubanga abantu abatta abasaabaze si basaabaze wabula be bantu abavuga ebidduka nolaba omusajja wa bbaasi alina abantu 68 alaba tuleere eri bweti nene eri mukoona naye n'aleeta gwe weeyiye owa piki gwe manya gy'obodda
ninga waayisiza tebayisizaawo naddala ababaasi nze obusungu bwavuga ekidduka osobola okukitegeera nolaba oli alina famire mu motoka ye atambula mpolampola owa takisi nasooka kubira gombe okimanyi nti edi mu bazungu ye mubazungu genda Rwanda engombe genda Rwanda oyinza ogamba mubazungu nkututte wala bwokuba engombe mu motoka nga mulimu abaana nobakanga bwokuba engombe nga mu motoka mulimu omulwadde nonagatiriri bano abavuga ente edi nze siina buzibu era bwe bagamba nti fayini z'okukkubo ne bwe bagamba nti kuba nyinake nayagadde sipiidi 3 ukasitozisusa fayini 20 oba 6 wanalabye 6 it is okay ate nennaku bazisembeza luli zaali 28 kati yezi bwe bakkuba sasulira ku ssimu yo gwe beerawo ng'okimanyi nti banengenda mu bende nyinayo appointment yange eriko obukadde bwange 8 bwe bankuba ebipapula by'emitwalo 3 sikola loosi awo girinye genda babikkuba osasule mwebale kuba gye twatandikidde ndowooza tugenda kusinkana lunaku lwankya katulinde olunaku olwaleero tulabe bye tunadde baleetera ebirala era ni bye tunajja naye tunaaba tutunulidde bikiso kambasibulire wano Morris nkwebaza obudde bw'otufisiza n'analysis gw'otuwa abantu bamwagala nnyo bambi kinzizaamu amaanyi beebale munzikirize bwe mumalanga olaba bushots ku TikTok ne ku Facebook mujje ku YouTube mulabe aba yayogedde ensonga eno olaba eddakiika 3 eri tuli mu ssaawa namba ku YouTube nefune ku TikTok wantu baterayo ebyo ebyokye ebiri ku YouTube muyiteeyo video neerabwa mutwalo ekyekomye mu 5 mulimba ne musubscribing link ku TikTok oko kweri ogenda ku bio yange wansi weri ku Facebook ku bio yange ku wansi weri mujje mutuwagire temuleka tulekanga kumulabe dakika 3 ezeno ate mujje basibulidde wano yabadde ku kamera akaluka faka abavubuka akwate tukogeddeeko tugenda kuddencha kuba president wa mwabadde bakwese formu za formu endala ne baziyuza kubanga bukyalubanga lwa mindi byafaayo bya Uganda teri political party yali ekoze mobilization mbavubuka nga NUP kye yakoze kireke kyancha president ali ku leadership school abaddeyo katika tumanye ebivuddeyo ne speech ye ekyatudde fe wano wetuli wante tuvangawo dolo yabadde ku kamera